mikono gyange aba boda boda n'aba taxi oba n'abatakkirizibwa kutambula beyond curfew hours oba ng'essawa ya curfew etuuse oba mu curfew. Poliisi erabudde kakati nange njagala nkulabule oleme kwekwasa kintu kyonna nti wagenda bbaawo ekikwekweto ekyenjawulo. Simanyi oba ebigambo bino osobola okubifuna ebya olwokuwesigire. Twagala bategeeza nti olunaku olwaleero ekikwekweto ekiriwo kyanjawulo nti bw'obeera omugoba wa booda piki yo neekwatibwa tekigenda kubeera nga bwe gubadde nti piki yeekwatibwa gwe ne tukuleka ne tunoogenda. Piki yo bwekwatibwa naawe agivuga ogenda bbanga okwatibwa. Emmotoka yo bwekwatibwa naawe yennyini asangiddwa mu mmotoka ogenda bbanga okwatibwa ng'oggulwako omusango. So okitegedde Munnayuganda nti wagenda kubaawo ekikwekweto ekyenjawulo ate bino bigenda kubeera luli babadde bakwata piki gwe ne bakuleka ne weeyiya n'ogenda bagamba ku luno emmotoka ze bagenda okukwata n'omuntu bagenda mukwatirako. Fact twogera bino yasamoninze dda ababaka be abakokasi akireete mu palamenti wabaddewo n'okusika omugwa wakati n'aba ne judiciary oba kale chief justice wadde chief justice yagambye munnange mubadde temukimanyi president ya Ines ekigambo ekisembayo oba okusalawo okusembayo ku nsonga ezisinga ku by'amateeka. Kati n'ensonga okusinziira ku bannamateeka council twatwa yaŋŋamba eri bagita entrecht mulina n'okugenda mu referendum nekyusibwa okuva ddala mu constitution ya ssemateeka oba ssemateeka kiki ekyatuuka ku koyo gwoyogedde gwe omutegedde Africa gye tuyingidde. Abasajja abawamba Alpha Conde mudamu ggwanga erya Guinea paka n'olunaku lwaleero tateebwa tebaagala kuweebwa magezi ne bano abaali bagamba musenga commander in chief atowa order tugende tugire tekitwetaagisa dakika nnyingi okuteeka discipline mu basajja bano abawamba obukulembeze. Kojjawero Ssennyonyi sebo nga tonnaba kwogera ebyo njagala okujjukiza omukulu naye engeri gye yajja mu bukulembeze nti yawamba buwambi kooli nti ate mubagwagwa sekulabanga. Oli n'agamba atogo oli oba yakozesa kagambo kigwalire oli gundi nnyo nono n'agamba daddy's boy. Wuliriza byonna kwe byava bannamagye abawamba obuyinza nga bakulemberwamu omusajja Kano eyali aduumira amagye ga SFC munda mu ggwanga erya Alpha Conde. Wuliriza goberera bugenza okukyama kyagonako olwaleero nga mwana wattu eyawamba obukulembeze kati ye president w'eggwanga eryo nkikuddiremu. Eyawamba obukulembeze munda mu ggwanga erya Guinea kati ye president bamaze okumulangirira olunaku olw'eggulo ye president w'eggwanga lino tetunnamanya kiseera kikyagenda kubeera president. Kati wuliriza yesterday lwe lunaku lwajjo bano abasajja bamaze ebbanga nga bagamba tetugenda kukolera ku biragiro bya ECOWAS tetugenda kukolera ku order zisimanyi zaduumira amagye g'okutaka munda mu ggwanga simanyi erya Kenya oba Uganda oba wa tetugenda kutiisibwa tugenda kukolera ku kwagala kw'abannansi baffe munda mu ggwanga erya Guinea. Era bagamba mwabagala tute Alpha Conde namwe abagala okutukako ebintu ebyokukola mujje munda mu ggwanga erya Guinea mu bisaba abantu citizens. Nkikuddiremu
omusajja Eyawamba owa special forces Kano Mamade Dumbaya ye yawamba mukama we Alpha Konde yategeeza bonna aba ECOWAS nalaba president w'eggwanga lya Ivory Coast Alassane Ouattara nalaba abakulembeze simanyi okuva wa nalaba omukago gwa ECOWAS kugamba omusajja mumute abasajja bagamba bwe muba mwagala tumute mugende mutegeeze abantu era okumanyanga bagamba kino bakikola mu interest z'abantu Badire yaliko president eyawambibwa ne bamwetolooza ebibuga ebyenjawulo ne balyoka balaba embuutu bwevuga essanyu abantu nga libabuganye Basebo ne bannyabo olwaleero ennaku z'omwezi ziri 28 omwezi gwa 9 mwaka 2021 olunaku lwajjo zaabadde ennaku z'omwezi nga 27 Sebutemba 2021 bano abasajja beesozze kyenkana ezimu ku nkuŋŋaana ezibadde zisembayo mu consultations comprehensive kwegamba okwebuuza ekisooka ku ba political leaders across the board bana business ab'amaanyi abali mu bitongole bya civil society organizations n'abantu abalala abakwatibwako ensonga munda mu ggwanga lino bulijjo babeebuuzaako ku kiki ekirina okukolebwa oluvannyuma lw'okuwamba obukulembeze kati mu meeting gye baafundikidde nayo olunaku lw'eggulo yesterday era nga eyabadde agikyeyalinga ye musajja kennyini Kano Eyawamba Lieutenant Kano bibi n'ebibala ebyavuddemu ekisookera ddala yagenze okufuluma nga ye president w'eggwanga lino erya Guinea ekyokubiri bino babirangiridde jjo nga meeting ewedde musajja muzibu nnyo musajja wa kiwago musajja ateekako garubindi musajja ateekako buli kimu omusajja emmotoka zatambuliramu basebo ne bannyabo bw'otaleeta RPG oyinza obutagimegulako kintu kyonna ŋŋamba bw'otaleeta RPG tosobola gimegulako kintu kyonna emmotoka ziringa tanka ziri armored ziri ari very highly protected ayina abasajja abamutambulirako basebo ne bannyabo basajja bazibu nnyo 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 jjukira twogera bino teri kikyakola bano be bali mu bukulembeze the constitution was suspended abakulembeze bonna oba olimbaka wa parliament oba tokyalina buyinza bagavana bonna ekyokubiri tali mukulembeze abadde mu kibeta public office akkirizibwa kulinnya nnyonyi accounts ezisinga ez'abakungu tebasobola kuzakisesinga kati yesterday the junta announced transitional charter enteekateeka gye bagenda okutambuza era transitional charter ye yakonfaminze nti a military leader Kano Mamade Domboya as the president kati ye president basebe ne bannyabo ekirala ekyo kimu ekyokubiri charter eno transitional charter yakakasiza nti bonna abarondeddwa n'abagenda okulondebwa okubeera mu kibata transitional charter akalulu we kaliba katuuse tewali n'omu agenda kukkirizibwa kwesimbawo mu kifo kyonna ekyokusatu the charter also provides for a government headed by a civilian prime minister and the National Transitional Council
that will temporarily act as a parliament. President bamufunye, kakati bagenda kuleta government y'abantu ng'ekulemberwa prime minister. Ekyokubiri bagenda kuteekawo kye bata a national transitional council. Eno temporarily yegenda okukola nga parliament y'eggwanga erya Guinea. Bassebo ne banyabo mugoberere bulungi. Era gye baayise national transitional council egenda kubeeramu ba members 81. Ba members 81 bagenda kubajja kye bayita from the society mu bantu including business leaders, political parties, religious organizations, ba diplomats and professional organizations. Batunulire mu profession y'abagundi y'abamawulire ani abadde ow'omuzinzi nga alina integrity nti Ssekadde Samuel Munaluweero jangu mu council no transitional council okwate ekifo kino. Kale beera ng'okwasaganya ebyamawulire mu gundi eno ey'ekiseera. Bagende balabe mu gundi mu judiciary balamuzi ki ababadde ab'essimba. Waliwo yakedde okumbuza oli omukyala mu musango gwa Kyagulanyi gwe bagirako amasanyalaze ne babba ne fayiro ze yaddawa. Nze olwamala okukola ebyo ne mbagamba temujja kuddamu kumuwulira. Ekirungi yali yeekulidde munagenda okuwulira nga bakoze eki nga so nga mwana wattu ku panels ez'abalamuzi abangi buli omu asobola okubeera neggundi ye. Era omusango ogwo gwandeetera okuddayo ku misango giri egyalimu justice ono abanja gundi Professor mukwano gwa Kyagulanyi Ssentamu, Professor George Kanyehamba yajja n'asimba makanda. Otafiire ayina ebizibu mu nsi muno. Otafiire omukadde nga akanya kimu omusajja mumuveeko mulwadde. Kama musajja nakolanga looya w'ebiki ne mukolera ebintu kati mubanja billion ne billion tayagala kunsasula. Era njagala okukakasa Professor nti Otafiire tajja kusasula okujjako nga president amugambye omusajja muwaayo bintu bigwera naye ogamba nti ojjagira akusasule. Otafiire General Otafiire Honorable Minister Otafiire ali avunaanyizibwa ku internal affairs ng'ate junior wa Musingalanka kubanga oli Foster General ono tannatuukawo Otafiire. Ate ye cabinet ono mutowe state minister. Kakati bagenda funa abantu members 81. Bano ba members bagenda a national transitional council genda kubeera council nga yekolanga parliament. Nkugambye abantu bano bonna ne be bagenda okulonda okubeera ku a national transitional council n'agenda okubeera prime minister ne president eyamaze okukonfamingibwa tebajja kukkirizibwa kuvuganya mu kalulu konna in the coming next local and local all national elections. Katuwuliriza ebitundu 30 ku buli 100 of the council members must be bakyala. Era bassebo ne bannyabo ku nteekateeka kugenda kubeerako badde vice presidents babiri abagenda okumyuka Munamagye era nga nabo b'abantu. At least 30% of the council members must be bakyala and will include a president and 2 vice presidents.
bwe banaamala okukola transition eno gye twogerako kati okuteekawo bino, then council n'abakulembeze bano will decide on the length of the period in which it will govern before an election can be held to usher in a democratic government. Ebitegeeza nti council eno bw'eneemala okubeera constituted bulungi, yejja okusalawo obuwanvu bw'ebbanga bwe bagenda okumala nga be bakulembera, era bwe baneetaaga okuteekateeka akalulu akagenda okuleetawo obukulembeze obulonde pulezidenti, baddemu balonde pulezidenti, baddemu balonde abaka ba palamenti, baddemu bakkanye ku ssemateeka, baddemu bakkanye ku bintu, balonde ba governors, then ssemateeka eddemu etandika okukola bazze mu kye bata democratic governance. Bassebo ne bannyabo, the junta has been holding talks in recent weeks ne zibagambako eri abantu, people from all walks, kugamba abantu okuva mu gundi ez'enjawulo of life, okuzimba kye bayita consensus on the country's future, okukkaanya n'okutegeeragana future y'eggwanga lino, eby'omu maaso by'eggwanga lino. Era babadde bateesa kye bayita time frame for the return of the civilian rule. An elite force be Eyawamba nga bakulemberwamu Kano enaku z'omwezi 5 September w'omwezi guno, omwaka guno gwennyini, accusing the government of mismanagement and corruption, obuli bw'enguzi. Ezo nteekateeka bassebo ne bannyabo sofa ze twategeddeko olunaku lw'eggulo eri eggwanga eryawambibwa omukulembeze gw'oyinza okwogerako as a young charismatic soldier, Kano Mamade oba Mamadi Domboya. Ono anointed himself as the leader of the jinn, yeewanda keddusudda, era ye yakulemberamu amagye ga SFC oba ejje erikuuma pulezidenti munda mu ggwanga. Omusajja ono oba omuvubuka ono just myaka 41 egy'obuto, yawamba ennaku z'omwezi nga 15 Septemba. Oluvannyuma nzijukira ekiro ekyali kikeesa ku Mande, kubanga baagamba amasasi gaasula geesoze ekiro ky'oku Sande, bugenda okukeera ku makya ennaku z'omwezi nga 5. Abasajja ne balangirira ku rediyo y'eggwanga nti pulezidenti tumuyina, era omusajja n'agamba the army had little choice. Tewabaddewo na kusalawo kw'amaanyi okuggyako but to seize power because of the rampant corruption, nti enguzi, disregard of human rights and economic mismanagement. Agamba andi obukulembeze bwa Alpha Conde abaddewo emyaka 83, bano bakulembera myaka 83. Bobi agenda mu 9, yakafuna ekisanja kya myaka 7. Gwengoddawo okuba pulezidenti wo ayina emyaka 580 ng'ogamba mbu akuze olwaba akuze. Kati twogere eri omuvubuka omulala eyawamba munda mu ggwanga erya Mali, simanyi oba mumujjukira, era nga naye ali ku lanka y'emu Kano, Assimi Goita. Naye muto yawamba mu Gwakutaano, kubanga yazaalibwa mwaka gwa 1983, yaba muto. For the very first time abantu munda mu ggwanga erya Guinea balaba ku pulezidenti waabwe nga tali mu ngatto, nga baaze muggyemu dda. Ekisaati kyali mu kiryawo kya bivavava, kiraga nti n'amapeesa gayulise, vesiti eri wabweru erabika nga ng'ali awo bwatyo.
nga abasajja abakambwe ennyo Canon Eyawamba ng'ali dressed bulungi nga alina kibata beret ey'abana abanuupu ng'era mu kala ze zimu ng'ataddeko bigalubindi oba byabambega oba byaki oba byamusana oba byabalwadde b'amaaso ng'ayambadde full combat n'alabikira ku kibayita State TV n'alangirira yagamba ekintu ekibulira the kibayita personalization of political life is over. Okuddira ebyobufuzi ne biba bya muntu omu kiweddewo munda mu ggwanga lyaffe. We will no longer entrust politics to one man. Tetugenda kuddamu kuddira byabufuzi bya ggwanga lyaffe tubyesigisa omuntu omu. We will entrust it to the people. Eri abantu betugenda okukwasa buli kimu. Onayogerwako as one of the brilliant commanders munda mu ggwanga eryo. While others say credentials ze tezitegerekeka bulungi naye musajja kibamanyi nti musajja wa tabbu nnyo. Ono basebo ne banyabo nabagamba yagenda okuwamba mukama we nga y'omu ku bannansi b'eggwanga 25 abalina sanctions okuva mu kago ga European Union nga naffe we tulina wano abalina sanctions omuli bajja n'okkale Kayihura n'abalala. Era nga sanctions bazimuteekako nti we yabeerera mu magye nga wa mutawaana yakola ky'amaanyi okutyobola eddembe ly'obuntu. Human rights abuses committed in recent years under the president gwe yawambye. Kati wuliriza kano sina gye nkaweereza naye nze nkwogera bwogezi nkiddamu buno bakasina gwe mbuweereza. Kano namala okuwamba obuyinza akwotinga omusajja gwe manyi obulungi bamuyita Jerry Rawlings. Ono yawamba obukulembeze munda mu ggwanga erya Ghana n'abawa tabbu nnyo. In fact omukago guno ogwa iPod Netherlands Institute of biki gwagendeyo kukakkanya musajja ono yalina kyemalira ng'akwata ne ba opponents be n'abateeka mu helicopter n'abasuula mu mazzi. Julia extent kati naye yali musajja w'amaanyi nnyo goyinza okwogerako charismatic soldier who seized the power in a military coup munda mu ggwanga erya Ghana mu mwaka gwa 1979. Bw'amala okuwamba obuyinza ng'omusirikale yali ow'ettabbu ayogera ebigambo bino ngambye tebina gye bigenda bigambo just bya program yaffe yavumbula. Yagamba if the people are crushed by their elites, senga abantu babeera crushed mu Luganda olutuufu kiba ki? Oba tukole kutulugunyizibwa. See, if the people are crushed by their elites, senga abantu baba batulugunyizibwa n'abasajja abagezigezi ba political elites, it is up to the army to give the people their freedom. Muza sikomyawo kubanga North Korea yalonchinze omuzingo omulala ne kano nkakuddiramu. If the people are crushed by their elites, senga abasoma batuddako okututulugunya, it is up to the army, kiri eri amagye, to give the people their freedom, okuddiza eddembe abantu.